Kingdom television, Kingdom radio and radio. Kibia audio titoka gokuba. Baba. Ensisinkano ya Kingdom Media. Ensisinkano y'omwaka twagalane. Tosubwa ensisinkano ya Kingdom Media. Mubi chobya ugamba nchichichi Ensisinkano ebera nchichinkaniyo kati mpora kuna mwana go yogege ebibyo omwana yogege tata macho obusubwe buli bannange mumanye ekika kye nafumbirwa mama nga bicho kutiganda yali abulire njiri natugamba kapa bwejalo bwana ebukanga kati obudduche mu bantu obusigala we kapa kati muto wange alabika ntulu ye yadduka nenga mwana muba mu ekikacha fo bwechogera yekibayogera tukiita nsikinkaniyo kamunyono na muneso dawan mukwate mpola oyo mukaji wange ono mukyale bwaba mukyale wonanga aba mukyale wange gwe toli wange kati mukwate ko kati kitegeeje omwambule ntwagala okumanya mama wa Kagati si omune mama wo kino kyajjana nnyina naye kitaffe y'omu taata mbu yali atabaala ku lutabaalo najja nazo mwana gwe toli wankebuka otwegaza taata wewenkebuka kati nyoko wankolimbo nti owange wagana amazi mama ageddira amazi ga nkoko gano ge batunda ku owino mwana ange nakugana okwogera ebibi nakugana okwogera ebibi sajja tubonyebonye lwaki ombonyaabo bonyebonye nakwogera goya tata macho nje tokyalina mukulu wange tokyali mukulu wange mami we yali wagwanga ki mama wange oba eyajja n'ono mama waffe yali mukonzo ate wa Kagati obwange era yali munyanka wayongera eri mu kika yali munyanka nyina woono munyankole ngayogera ng'oluganda nga ne taata olutata omweyabera owange anti daba taata wannyoko bwaba yali eddiranga aba munyankole ate kati nebintu bino mubikwate bulungi tata macho anjevuna ono omwana goyaba tabamanyi gyova kale ebyeddala kiganga kyabwe kibotabota abanga hebbaawo nawe oteeka okuba nga oli mwaka gwe wamaka kati nange oli mukyala wange wafumbirwa bwangebuka kakati lindako kwate mpoda kati ono ye gwe tuyitaani ono gwejje naye mutwange ono omwana muzukulu wange ono omwana ndookuddala omwana oyogera amannya go yogera amannya go nze bampita bagamba Frank bani abagamba bagamba tugenda kuwabira ku poliisi obalengera abavubuka bwe batuuka e Kampala beetuuma amannya eryange sirikyusa lye original siri musawo muganda kadwaki nze ndi mulokole yajjula omwoyo era nga nsabira ddala Katonda mmanyi bani abagamba mbadde manyi owaye tombuuza bingi nange nalisangawo abantu bano tubatagulule tubatagulule kuba muyinza kakati lindako mukama Katonda namukyabadda Kagati nakyabadda mukama Katonda ntagulugyeko ekizibu kati bagamba mukukijemu omuzizemu mutwale nange dewabaawo kati ono bw'omunsi gamusigazaani naye ateera muwangadde banange leka tukole podogulamu temunnaba nagwemwebale kulaba KTV leero tukyajijja abajejengera abakiru ba Yesu abalala oli musiru wa Yesu bayibuli egamba tuno atali mukiru yanonyekiwa natamgambe
Sagala ino kunkoya. kukiriza ngono wayakiriza Wewe tokirija. Nze mugezi mu Yesu. Tokirija Yesu. na muchika babagamba simanyi munyamamba abomu na kumaganya ekikati Kale tugenderao. Atata alina mukira tajina na majina gashima. Ataina machira tiyeza majina gashima. Abana bana chungulira Kale. Uganda ye yarugera. Atalina mukira tiyeta wa majina gashima. Ngende munna linna jikuga. Munafa bano batukyajijja bagenda kweyogerako bababuudyeko naye nga be bakiru ba Yesu abakola oluyimba lw'ensisinkanyo bakoji bakinjira mu midiya Chebo. Abantu twagambye omuntu wange ne kati tebalina kutegeera bulungi soko we yaju. Tata ba mama ba tata bachenga ba uncle bambi obamfukamire. Kati ku myaka gya tatu obatalina kufukamira baba ina fukamira. Kale bambi bali mpodi abali be batuweereza. Bakufukamira. Mwabale omwenda bambi abatuweereza mwebali okulaba Kingdom Telephone KTV bambi. Babira banda. Bakanulidde amaaso. Bebanda ba. Bambi bamundaba nange mbalaba mwebali okulaba KTV bambi. Nze yenza MZEE KAGAATI Damasiko muna kibuga yeyiya bambi. English nga tolito. MZEE KAGAATI Damasiko English baby donut. Yesu wange nkwatako okubikyalulwa Yesu wange nkwatako ekitabo kikukyalira tekikulabula ansijukiza buli obuyimba bwe twayimbanga nti kangende gye ngenda Yesu wanga nkyaye mama nedda nedda olimba Yesu akwagala bwabanga mulamu kagati kawase Kakati olwo weyanjudde abalabi ba KTV neyanziza omwaganyo okumpeereddwa bannaye nze amanya bampita bagamba Frank era nga ndi editor ku KTV nza editing enjiri gye mulaba ku TV olw'ekisa kya Katonda tugambe n'ebirala byokola n'ebirala bire byokwata abaana ku mukono nedda ebya kamera waka kale ne kamera waka mukola ndi cameraman at the same time editor ebyokwata abaana ku mukono bannaye musasi bambi n'olumukyala nga alina emyaka 92 njagala mutoto 92 omukazi nga alina 92 bambi temuntawanya nalule ng'oyagala omusajja eyakafiibwa mukaji we nga yafa kirimu teyali kirimu bambi wangamba yali mukenyenya omanyi kansoke nti mulemu beera mulemu beera mwasala kuwasa mukyala mwami wange kaka tata macho juzi wali wetagana mwana ogambye agalani omukyala nga alina emyaka 82 kati wala kitwakati goyina emeka emyaka egyange bano teyagikugamba tekibagamba kyabuwe ate agambye wajja na nyoko kitegeeza emyaka tagimanyi ate kati ngemanyi ngimanyi naye giwemula lindako mukulu wayogera kagirimba kiwemula ogera ku mpwewo amenye ye Kagati MZEE KAGAATI bano mukulu bagamba kyekibalese wano mikwano ebambi ekituleke baba mbadde mbiyitira oba kiki ekituleke wano omanyi KTV Kingdom Media eyina ekivulu kyetegeka twagala kuddiza abawuliriza baffe n'abalabi aba Kingdom TV tubategekedde omukolo ogw'amaanyi gwe bayita ensisinkano gwe mugenda okusisinkanira bapresenta bammwe buli mukozi wa Kingdom TV ne Kingdom Radio mugenda kumulabako maaso ku maaso jangu olabe Kagaati jangu olabe taata Machu ne Machu ne mama Machu nga bali ku stage bagenda tusanyusa n'abakozi abalala bangi besogedde bonna bagenda kubeera omujje ku lunaku olwo okuyingira zigenda kubeera 15,000 zokka ennaku gyamwezi nga mmeka nange mujja kundaba ennaku gyamwezi mmeka ennaku z'omwezi nga 23 guno omwezi lugenda kuba lwa Saturday olw'omukaaga lwamukaga mujje tubeera tubalage waaka nkoli n'ekirala ekisinkano lwa mukaaga luno okwokyenkya okuyingira onole 5 manye omwana oli kajomola mutabani wange lwaki tawaca mu famire yo tetutakyali muganzi wange naye yagamba kajomola mutabani wange waca mu famire yo ate mu famire nga
muli baluganda. Lwaki tukyali okudomola Enkano ya Kingdom Media. ensisinkano y'omwaka. Twagalane. Amatu mulindeko Kagati okwana mukaji wange. Why? Kakati akayimba mu makayimba. Ate bangambi ono yakawandika. Muganda wange no wayiga okuwandika notangamba. Shiwe. Akayimba ka musimatuka. Abo babeera bambi bampayi. Kagati yemodde ng'akabwa kali mu bamala kulaba nga nina ensoni ne Never naga obudde tewali. Mama tumano Tulegena mu. mwe. Yes. Shode. Kama kuma mulalo wewe nage. Mbadangamba. muyina buli omatu yimbire mu kapati ke. Okay. Mzee kati gwa. MZEE Kagaati yasoka. Kale tandika. Mama machu atandike. Omwaka buli kimu kipya stage n'abayimbi bakabi presentable kuluno kyaddala jangu ne banno buno mwaka buli kimu kipya stage n'abayimbi abakabi presentable kuluno kyaddala jangu ne banno sisinkana ya mwaka twagalane tojisuwa Kati ate mu luyimbi lonna. Kale subire ekyenjawulo guno omwaka ensisinkano twagalane mugwo mukaaga 23 kwolo tubalage waka Kingdom Media wano yawamba yo amaso ku kalenda 23 June guno omwaka tulumyuse right now it's a reminder singa obulayo mu nsisinkano gwo guba mwenda nga wekubotya mwenda kubanga buli anaja I promise amatali musaganda amajina kakunganya kubakola tuzina majungu maganda ewa bishop Chiganda wali kukwisa nti foka cheta joli ya Chiganda Saturday nonga 23 guno mwezi tugenda kubeera mu kifo kino n'ensisinkano twagalane mujje mwenna janguna twakoleko nakimbire mu kapati Jocelyn noyimba kange natandika n'aka Jocelyn n'ensisinkano y'omwaka twagalane sisinkano y'omwaka twagalane Tochubwa ensisinkano ya Kingdom Media eno yensisinkano buba muwanvu nnyo tutwala ebbanga nga tetweraba kati jangu tutetenkane nga 23 Juni naawe ng'obulamu mu nsi okwenyiizira tekubulamu kati jangu tuteese era n'ebyasoba tubitereeze Amali badde bayimba bwe muti ng'obulamu bw'obwantu obulamu ku nki okwekwana era ensonga lwaki toli muwandiisi oli mukulu wange nayebigambo ebyo nabigoba omwana ono mukulu wange kakati nje kusomero bwe nagenda tikyala kinga kunsomesa ebyo oyimirira otya nga era kati ono yasomera eri kwakwata empola omwana ono kyewuunya kubanga mu bintu ebyo yandekayakuguka nnyo yasomera kwakwata empola bintu ebyo nedda tweyanja bebale kubayimbola bakatv program doja swesirero tukuletedde baganda baffe bakozi bannaffe Kingdom Media abayimba akayimba k'ensinkano tugenda kuba nabo buli omu ogenda nga bwotulaba wano ne bannaffe bwe tukiikirira bonna bagenda kukyanyusa omu ku omu tuli comedian gurupu y'abannakatemba tuwera n'30 abapurigenta abategeera ne bakama baffe buli omu ojja mulaba omukowe buli muntu osobola okunyumyamuko naye n'ofuna enamba ye nemusyatinga kakati kagamba akakyembayo buli omuntu basiibule tugende mu akasembayo nze mpita abantu b'emakindye ab'ekibuye banayi mujje nga Saturday nze nawominze dda n'engoye sigenda kyusa kuba nanaabye n'ennyambala kiwedde obalekona ku byangoye nange kantandikira okwebaja abaana bange obanga omuno omuwala ono nagundi ono nakagaati yagenda mu United States of Aluwa omwana teyampedde engoye lyengenda okwambala ku kikenkano congregation omukama katonda mwekibwa kano bannange bakibone banyaba abatulaba banyanga mwe abaliyo mwe be batuweereza nti bambi mwe mwenna bambi abatuweereza abatulaba bambi mwe bali nnyo okubeera nga mu amaaso gammwe mugakuumira ku lutimbe gaggadde olutimbe obwaguga KTV mwe bali okugiraba ate mwe bali kwagala chaidi wali
kunaite sirichingidde omufwa bambi tubayita mu kisinkano mujje nga bwe mwali mujje obungi mujje n'okusinga bwe mwali mujje omulundi guno enteekateeka ndooda byonna obimanyi twabyogera okuva eri bambi mujje ekintu kigenda kutambula taratibu buli muyimbi waali mpolyako enkyukyo kanebaddeko omusumba bugembe yabadde mu Amerika naye teyamalirira ne byabadde akola naye ng'alina okujja okuyimba mu nsisinkano yemuleeta era bwe baŋŋambye nti butumbako n'omulabiriri omulabiriri David Kiganda ekitibira tukwagala nnyo naawe weebale kulaba kengidwa omutalefayina n'omukulembeze w'eggwanga aliraba kuba nuli namulaba agamba appreciate the work done by Bishop Kiganda and the wife Bishop ne president bonna balaba KTV kale mukama katonda batuweereze Aja huma mina tukomona abajengera ani mashira